ekituufu olunaku olwaleero lwabyafaayo nnyo bannamagye abapoliisi n'abavunaanyizibwa ku ebitongole byonna ebivunaanyizibwa ku security okuba nti bituukiriza olunaku lwetuyita olwa Tarehe Sita. Mu kyo kiri nti tweyongera okubeera nti poliisi n'ebitongole byonna ebyamagye bisemberera abantu mwe tusobola okwogerezeganyiza nabo okubabuulira ebituluma ebitunyega mu security, era nga bwe tuli wano olwaleero tusoose okulongoosa eddwaliro kati tuli mu katale tugezaako okubooza n'okumanya security y'akatale tuyinza gikola tutya, tuyinza kukolagana tutya nabo okubeera nti abantu bano beeyongera okuba nti security oba basirikale tetubabeera wala, tusigala nga tuli wamu nabo tukolagana nabo. Era nze nyongera okwebaza President Museveni nti yateekawo olunaku luno olwa Tarehe Sita, era lugenda kutuyamba nnyo okwongera enkolagana y'omuntu wa bulijjo n'ebitongole bya poliisi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Wamu ne community okugiddiza ng'amagye, ofisa mwenna abapoliisi n'aba UPDF, njagala nange okubeebaza in a special way omulimu gwe mukoze okuyonja ekibuga kyaffe Mukono municipality nga temusosodde mu bantu. Kituwadde ekifaananyi ky'amaanyi. Nze gyempise nga abantu bagamba nti kati amagye gatusemberera, batandise okufuna a lot of trust in you. Tuli balowoozanga omulaba omujaasi olina kudduka, naye bonna babadde baki bakakkamu, naye balabye nga musitula kasasiro nga mumuteeka ku mmotoka nga mwera nga mukwata mu buli kimu ne bamanya you are part of them. Njagala okwebaza nti temwakoma kulwanirira ggwanga lino lyokka, naye bingi nnyo bye mukola on top of keeping security abantu n'ebintu byabwe, okubeera nga you giving us an extra mile to clean the city like Mukono. Abantu abasinga bali celebrating olunaku luno mu ngeri eyaabo, mwali yambadde ebyombalo byammwe oba ne mukumba ne mukuba bandi, naye musazeewo okugamba katuyonje ekibuga tutegeeze bannamukono nti obuyonjo it is part of us, okubeera nga tuteekawo obulamu obulungi. Bwe muba mukuuma abantu mwagala ate nga balamu nga si balwadde, ekyo ne mu encouraging abantu okubeera abayonjo. Mubawadde essomo era abasinga bagamba tuswadde eri amagye, naffe katwerwaneko ku luno tutandika okubeera ki abayonjo. Nange nensanyuka okutambula okukolerako wamu nammwe ng'amagye kubanga temuli ba bulijjo, naye njagala okwenkaraginga bafande mwenna
ne bakama baffe abali wano ne poliisi nti twettanira okubeera ennyo mu bantu tusobole okufuna a lot of information about insecurity in the community n'ebizibu ebirala bingi nnyo kubanga abaduuyi bali mu ba civilians bw'oba toli nnyo close to the civilians tojja kumanya aduuyi yeekweseewa ali luddawa bano be ba consultants ba communities newankubadde mwe mubeera eyo naye bano bebasobola okutuwa ki information entuufu. Njagala ne kwebaza President Yoweri Museveni eyanunula eggwanga lino ne liva mu buwambe. Essaawa ya kakati abantu baddukanga naye kati balaba nga muli part of them. Era twagala okwongera omusabira atwale eggwanga lino mu maaso nga nange bwe neeteekateeka okukiikirira abantu bange mu Mukono municipality mbakiikirire mu palamenti nga Mukama ye mubeezi wange ate manyi nammwe b'ofisa mulonda mulina national IDs si kyekyo. Obudde bunaaba butuuse nja kudda mbabuulire kuba buno obudde tebubadde bwa campaign but I must give you this information kuba nfunye platform naye nga mbeebaza abaana bange abageto big up mukoze omulimu ogw'amaanyi ate bwe mubeera ne bakomanda ate nga nammwe muli bakomanda kiba kyakabi nnyo. Tukuume empisa tukuume obuyonjo n'ebintu byaffe ebyo bye tukola tukole ki tubikendeeze tujjawo obumenyi bw'amateeka abageto tetuddamu kusiga ebyo byennyini bye tulina okukendeeza. Njagala okwebaza kansala wa Kasasiro n'abalala bonna community abatwegasseko bannamawulire nammwe mwebala okubeera wamu naffe ate tutwale amawulire nti ame officers ne police tebakwata mundu zokka bakola n'ebintu ebirala nga bwe mubirabye. Mwebale nnyo okuuma obuyonjo, mwebale nnyo okusupportinga obulamu, mwebale nnyo n'okusupportinga economy ya Uganda. Awali obulamu tospendinga sente mu ddwaliro. Ate Dokita nga tunamaliriza twagala okutuwa ku kifaananyi eyo gye muyise ekifaananyi kibadde kitya abantu bakumye batya eby'obuyonjo naddala mu midaala abantu gye tuyise twatandikidde ku poliisi wennyini ne tulongoosaawo ne tudda mu ddwaliro Mukono General Hospital, Government Hospital, ne tutuukira mu woodi zonna nabbubi yenna ne tumugjayo ebintu bye tukuŋŋaanyiza ne tubitwala mu insenereta okubisobola okubyokya. Ne tugenda mu main Kame Market mwe tusanze Kasasiro nga muyitirivu ebivundu biyitirivu nnyo. Naye town clerk atuwadde ekimotoka officers ne balongoosa Kame Market essaawa zino etukula nnyonjo nnyo. Tuvuddeyo ne tugenda ne mu katale ak'abasuubuzi akali ku kkubo mu Kipooza. Tusanze nga nabo balina ebiterebigu bingi nnyo eby'ebicaafu nabo ne tubalongoosa ne tukomyawo ne tukkirira mpaka eno mu Wantoni. Mu Wantoni gye tukomekereza olugendo nabo ne tulutambula lulungi nnyo. Abantu beewuunyizanga nga balongoosa era ne bafuna ekyokuyiga nti bwe basitukiddemu nabo tebajja kulinda City Council okutandika okubalongoosa nabo bagenda kwejjumbira okulaba nga balongoosa ebifo byabwe. Olunaku lwaffe olw'okuyonja mu Mukono tweyanziza nnyo gurupu ya geto aba chairman ne ba councillors abatwegasse ne twebaza poliisi lwaffe ng'abamagye naye abapoliisi ebiseera bingi babeera wamu naffe kubanga naffe tubeera wamu nabo. Emirimu gye tukola be babeera mu maaso ffe ne tubagoberera. So tubeebaza nnyo olw'olwaleero. Olunaku lwaleero si lunaku lwennyini olwa Tarehe Sita naye lunaku lwa Ame Week. Kwegamba wiiki etuuka ku lunaku luli olw'omukaaga ogwokubiri nga lwatandikirwa mu 81 lwero olunaku abasirikale ba NRA National Resistance Army lwe basooka okukuba essasi eryasooka e Kabamba. Kwegamba olwo lwali olugendo olutandika
okununula Uganda ekyakolebwa mu 1986 Januari nga 26. Kati olwaleero twegatta wamu ne bannayuganda betuyita ba civilian wananchi ne tukolera wamu ne mutujjukira kubanga mwali mabega waffe nga tuwangula ennyo mu mwasinga okukola kubanga mwatuwa abaana bammwe ne mutuwa information kwegamba tuyinza okuliyita olugambo abasirikale ba gavumenti by then eyobote ne Lutwa we baali bekwese ne tusobola okulwanagana nabo successfully ne tuba defeat. Olunaku lwa leero si kugamba nti tulina kubeera nga just tukiriininga, naye olwaleero kati nga mu Mukono tuserekitinze hospital, akatale akakulu n'akatale k'abalimi. Nga lwaki tuserekitinze ebyo ebitundu? Olw'okuba akatale we kabeera akacaafu, ekitegeeza ensowera ziva ku bucaafu ne zituula ku byokulya. Kati we zituula ku byokulya ekitegeeza nti obulwadde tuyinza obufunaawo. Mu ddwaliro we mubeera mu caafu kitegeeza abalwadde be tujjanjaba tebasobola kuwona mangu. So twebaza abasawo ne twebaza abakulu b'akatale obutale obubiri abatwegasseeko okuyonja ekitundu, ne twebaza ne tawuni kiraka n'abantu be olw'otuwa emmotoka ey'akasasiro. Tusaba nti mweyongere era naffe tujja kweyongera okubeera nga tubeera wamu nammwe. Webeerayo olunaku nga nammwe waliwo kye mwagala okuyisaawo ng'olunaku lwammwe oba lwaba youth, elderly, women, nga waliwo we mwagala okuja mutuyite nga we mutwegasseeko. Lwaki tujja wano nti we tukola nammwe bulijjo obutatutya nnyo ng'amaki mwali mugatya tubonga ne mumanya nti wabeerawo obuzibu mu byalo byammwe musobola otuwa information mangu ne tujja ne tukwasaganya wamu nammwe ne tumalawo emivuyo gyonna egiyinza okubeera gye muli. So mbasaba nti tukolere wamu lino eggwanga lyaffe. Wabeerawo nga waliwo ekitatuukiridde, beera n'engeri gy'oyinza okiyisaawo kwegamba mu layini yakyo. Kubanga kati wabeerawo obutategeeragana, katugeze okwekalakaasa, muyinza okwonoona ebintu by'abantu. Jjukira omuntu akoledde emyaka 10, ekintu kyakoledde emyaka 10 kiyinza okuggwawo ne kisaanawo mu lunaku lumu. So tubeere ne foni ey'okwadressinga problems zaffe. So leero once again I thank you, those of you who have joined with us in cleaning Mukono City. Tusaba nti enkya mutwegatteko kubanga lwe lunaku lwaffe Tarehe Sita nga tucelebrating emyaka esasa eryasooka akubibwa e Kabamba. So mwebale nnyo, mwebale Sita kigambo kya Luswayiri ekitegeeza olunaku olw'omukaaga mu mwezi.
olunaku luno olw'omukaaga mu mwezi lwaliwo ogwokubiri nga 1991 amagye ga NRA bwe gagenda e Kabamba okukuba essasi eryasooka nga ekyabatwala e Kabamba baali bagenze kunyakula mmundu. Oba olunaku olwo emmundu baalemerera ozinyakula, naye kyabayambako nti baafuna obuvumu obwabayamba okuwangula olutalo nga 26 olunaku luno tulujjukira nti lwe lunaku Bannayuganda ba civilians bwe begatta n'abayeekera bayireenu amagye ga NRA okulwanyisa embeera etaali nnungi gye baali bafeesinga ebiseera ebyo. Abantu ba bulijjo lwaki tubegattako tuyonje ebitundu nti mu lutalo luno baali namba 1 abaleetera okuwangula gavumenti eyaliko, nti bayamba nnyo ekisooka okusiinika abaana baabwe, ekyokubiri okubawa emmere, n'ekyokusatu okwegattako okubawa information gye bakozesanga okukuba abasirikale aba gavumenti y'Obote neya Okero Lutwa. So olunaku luno olwa Tarehe Sita nga tujaguza tuba twagala abantu ba bulijjo batuwe information ebintu ebibi bye balaba mu kyalo kyabwe kye tuyinza obayamba okugjayo obwa insecurity obuyinza okubeera mu byalo byabwe. Kuba batulaba baba bafunye confidence eraga nti bano abasajja olaba tukola nabo, ekitegeeza newotuwa information tuba tugenda gikweka tugikozese okufuna abo ababi abatwekwekamu. Sawa zino tulina abatujju aba ADF batwekwekamu nga baagala okukola obulabe, naye kati we tubeera nammwe muyinza otuwa information ne mugamba obwabo tulina wano abantu naye waliwo be tutategeera, netukozeseyo information netugenda netukola ki, netubakwata. Ekyokubiri, we tubeera nammwe development kyekisinga. Remember UPDF mu constitution eraga nti we are productive force. Tasobola kubeera productive nga abantu ba bulijjo balwala endwadde ezikwatagana ku buyonjo. Kyova olaba we tuzze okuyonja tusookedde mu ddwaliro tujja ne mu katale. Wa mu ddwaliro ebeerayo abalwadde, wabeera wakyaafu, kitegeeza nti endwadde tesobola kukola ki kubeera nga ne mu katale yetundibwa ebyokulya webeera nkyafu era nebyetulya biyinza okuvaamu obulwadde, kubanga ensobera ziva ku bukyafu nezijja nezituula oba nezikka byokulya. So kwekwo okujja tukwataganire wamu nammwe ba civilian, era kyova olaba ba LCs abakatale leadership, poliisi etwegasseko ku lunaku luno olw'amagye, si lwakuba nti nabo bamagye, emirimu gye tukola era nga wano mu Mukono tukola kubayambako, era nabo bwe tuba tucelebrating olunaku bajja ne batuyamba, tukola batuli nabo. Era mulabyeko ne DPC wali police station n'abasirikale ba police officer tuli nabo. Amanya Lieutenant Colonel Moses Muyamba, commanding officer wa Mukono Battalion. Nnamagye kulaba nga tuliza abantu olw'okuba
olw'okuba olunaku luno amagye galuserebuletinga ne poliisi basazeewo kuluselebuletinga mu sitayimu endala tubadde tumanyi bakuuma bukuddembe abantu n'ebintu byabwe naye bakusimakaawo era tukirabyeko nga naffe tubajoyinize okuserebuletinga wiikendi ya lwa serafita tuluserebuletinga olwaleero bagambye Tarehe Bulungi Bwansi nga bayonya ekibuga Mukono nga bwe mulabye kasasiro oyo wabadde ajjudde amagye gasasirewo gajja n'ekimotoka n'okulongoosa ekibuga kino basobole okugyawo obuchaafu kuba tebasobola kuuma abantu n'ebintu byabwe nga ate balwadde kubanga obuchaafu oba bwe tuyita obunyaga eyo public health concern kati bwe babeera nga batuma abantu balina n'okwongerako ebirala esawo ya leero tulidde ne Mukono General Hospital tugirongoosezza okulaba nga etwawula nayo era abasawo beebazizza nnyo oba batweyunzeeko ate tubaddemu n'abaana baffe abageto nabo ne batujoyininga Bulungi Bwansi tetugamba bwetu twagala okwebaza gavumenti nti etandise okulaba nga amagye gano we gaalwana byaggwa kati amagye gasobola okusemberera abantu ba bulijjo okuteekawo pooti oba basemberera basobola okufuna information eri mu bantu ebikwatagana ku security oba ebitundu byabwe kati mu kuyonja kuno bongera n'okufindinga ebizibu ebiri mu kiggwanga wano akatale bakalabye olw'okuba nabyo tulimu bano abasajja bapolitician ababeera nga bakuma omuliro mu bakozi akatale era amagye gayingidde nga abantu bonna bali pisifu ndi abantu balaba ow'amagye ne basika naye leero bamanyi nti ali omuntu ow'amagye alikwatudde era akuma ebintu byabwe nga bali wamu basobola nomuwa ne information yebagala babeera nga babayamba abasuubuzi abasinga abali muno bali mu byennyanja batunda emmere eya buli kika naye nga bamumanyi emirimu egibeera mu butale bisasiro bibeera biyitirivu nnyo kumbi kati ababeera mu butale babasobozaamusere ne basasula kumbi 15 naye leero amagye gabagambye eryasasula leero webagenda okukola Bulungi Bwansi n'okusitula kasasiro ono ku bwereere nga tewaliwo kyebasasulire okuddiza abantu olw'okuba nga balwana so twagala okubeebaza kansala owakasasiro tusuubira okubanga ojja kutweyungako okujja okuyonja ekibuga kyaffe tutandikidde Mukono General Hospital netujja wano wano ku katale nsibye omulundi gwange nsoose okujjawo mu kiseera nzijjawo n'ekimotoka kya kasasiro ekyo kyemulaba okulaba nti nwana kasasiro okumujja mu bantu nze si wano kuserebuletinga Mukono General Sita naye nasalawo okulaba nti buli okweyunga ku buli muntu yenna ajja okulaba nti ayonja ekibuga oba wa NRM oba waki oba wa gavumenti oba mujaasi oba wa poliisi naye omulamu akasita guba nga gwakuyonja kibuga kujja kasasiro mu bantu ekyo kye nasalawo n'olwekyo nze nyinza okugamba nze nziza okuserebuletinga oba okulaba nti nwana okulaba nti nunula abantu bange bakwata nunula abantu nze nkutterweyo okulaba nti nunula abantu bange ab'emukono okubajja mu kasasiro omutuufu ennyo gwe balimu n'olwekyo nze kyekindeese wano okweyunga ku magye gano ge mulaba era ndi wano okwebaza amagye poliisi abaana ba geto maama Sonko n'abalala tukoleko awamu omulimu kuno obw'ettembe ennyo era n'olunaku olulala lwonna nze kasita nsanga awali kasasiro ng'abantu bali ku Bulungi Bwansi Ssaabasajja Kabaka gwe yatulagira okukola nze neeyungako oba bali mu kkala ki okulaba nti kasasiro ava mu kibuga mu bantu kubanga ogwo omulimu nagwewa n'erinnya erya wa kasasiro
emirimu gyabwe kuba bakola lwaggulu kasasiro yena abamulekawo ku midaala n'akimulatinga ensowera kitegeeza olweggulo bagawo ensowera zigende ku byokulya era njagala okubira omulanga abantu abatunda ebintu ebiriibwa babeere n'obuyonjo sinakindi tugenda kutandika okukola sensitization nga tuyita mu abo bekikwatako abantu bano abakola ebintu ebyokulya babeere nga bayonjo newe bakolera nga wayonjo tusobole okubeera naffe nga ababigula bafuna omutima ogukola ki okubigula nga nabo bakola ki nga basanyufu ate baleme kugula ndwadde ate bagende bajjanjabe okula chapati ya 5 no spending emitwalo 5 nga wejjanjaba mu bulwadde olw'embeera eriwo eyakasasiro eri around so ogwo gwe mulanga gwange okubeera nga tuli bumu nga tukwatagana nebazanya Updf yonna ekoze omulimu ogw'amaanyi okubeera nga baagala nnyo okutereeza mukono naye nga tebagiyisa mu maanyi bawula bayitamu okutegeragana nga bakwatagana naffe okukendeeza kumenyebwa amateeka so nkubiriza bannange bonna abali abakyalinywamu omuze ogw'okwemakulamakula mujje pulezidenti yatuwa ssente mujje tukole mujje tubawe ssente zammwe mutandike okukola mwe mugenda okugwa ebibala bwe mutaakole mujja kufa bajja kubatta mu myaka emitono mugwe mu bintu ebyokwekalakaasa ekyo kyo kisimbako nnyo essira singa banakukwata nga wekalakaasa famire yo egy'okubonaabona bali ab'ebyobufuzi tebabubuzaabuza mujje tukole mugwe mu kwekalakaasa ebintu byonna tebeetaaga maanyi owali owantu okutereeza katubadde twagala kuyonja kibuga tukozesezza buntu bulamu tetaddewo okwekalakaasa lwaki kasasiro mungi era bintu biweddewo so we tukwatagana ebintu ebyo nga tetwekalakasizza tujja kuba tutambula bulungi nnyo balina Updf amanya gange bampita Christ Dauda amakomanda Mukono district geto njagala nnyo okukwatagana nammwe nebaza afande OC Updf nebaza General Damulira mukadde wange